Anything Media. Rema Namakula sobodo kubera nga yanokulaba abogezi b'omugambo abatambuza omugambo Rema abatandise ate ibya abashaija kulira amakomera asobodde okubeera nga ayogera ku basibe b'ekibiina ki National Unity Platform agambye nze sibamanyi. Ate bo ekibiina ekikulira abayimbi wano mu ggwanga Uganda ekya UMA bo tekisobodde okubeera nga olunaku lw'eggulo Novemba nga 2 kisabira abagenzi abayimbi era abayimbi ab'enganda abakono ab'emikwano abonna abaabo abaafa basobodde okubeera nga babeerayo. Amanya muzikala Haji Abdunon Munyami Shafi kulanga gamatago na le yale mbitoni byegonge binjawulo kansente buli kimu kikitambula maridadi sana era kansente mazeno okubeera nga ofuna ekyemisana ekirungi Mukama Katonda yebale kubeera nga atakikutuusa katanda bakubanga ate ekifuna beera n'essuubi nti ssaawa yonna ogenda kubeera nga ate okifuna bulungi nnyonyo ddala. Omuyimbi Rema Namakula onono bwatyo amanyikiddwa nga nnyo Rema wa Hamza Ssebunya oba Rema Namakula Ssebunya bw'ate asobodde okubeera nga avaayo n'alaga ebifaananyi eby'enjawulo ye ng'alina ebbanga omwami asobodde okubeera nga akoma. Ojjukira olunaku lw'eggulo n'asobodde okubeera nga nkutuusaako emboozi ya Rema Namakula ono ng'omukyala avaayo n'agamba nti ekyamazima nze bba wange yabadde ankoledde birthday surprise era yayise Ssebunya nga mukwano gwe. Nitwekubya n'ebifaananyi naye neewunyiza lwaki abantu bajjeemu ebya bba wange ne balekako ekya Ssebunya kiri ne bakicroppinga out. Rema yekyakoze talina gwanyize wabula ataddeyo buteesi bifaananyi ebyenjawulo nga batambula ebifaananyi nga bali nga omukulu Hamza abavugamu awo bali mubuuza no ku Freedom City n'abagamba mundeke patanke muntegeere. Ate yakulira amakomera amanyikiddwa nga by'abashaija bw'ati asobodde okubeera nga ate avaayo n'ayogera ku nsonga z'abanna Nuupu bw'ati abagambibwa nti bakwatibwa mu nsonga z'ebyobufuzi era nti bangi tebamanyikiddwako namayitire. Okusinziira ku by'abashaija onono abadde wali eri ku Human Rights Committee eya Parliament yasobodde okubeera nga ate emuyita ebiri nga ate emubuuza kajojjoji w'ebibuuzo bw'atyo ebimu ku bibuuzo byamubuuziddwa MP oba omubaka Kikira Nakaseke Central amanyikiddwa nga Alan Mayanja kwe kubeera nti lwaki abannanuupu bano abasobola okubeera nga bakwatibwa tebateekebwa kubeera nga ate baleetebwa mu kkooti okulaba nga beeyimirirwa oba n'okuba nga bamanya emisango gye basobola okubeera nga ate bakola. Okusinziira ku bannamateeka ba ekibiina ki National Unity Platform bagamba nti abantu 458 tebayinaako mayitire gaabwe ate nga baali bannaabwe naye ate okusinziira ku mpapula ze basobodde okubeera nga ate bafulumya nga ziraga nti bali 243 babalina mu mannya ne bagamba bawukunukkiriza mu 458. Byabashaija basobodde okubeera nga avaayo n'abagamba nti nze ogwange wakubeera nga ntereka basibe wabula si gwa kumanyaanya anajja mu kkooti naani anaateerwa nze bandagira bulagizi kyakkola mugende mubuuze bakama baffe obaddi lwe banaaba babata oba weebali oba tebaliwo. Ebyo nno bivudde mu byabashaija. Ate banaffe aba Uganda Musicians Association emanyikiddwa nga UMA ekitongole kino ekitaba bannamawulire bannabitone ddala abeenyigira mu kuyimba bwetyo kyasobodde okubeera nga ate kigenda wali e Rubaga Cathedral okulaba nga ate kisabira emyoyo gy'abagenzi ddala bannaabwe banene abali abayimbi ab'enjawulo omwali AK47 omwali Radio Mose Harriet Kisache Martin Yangume Paul Job Kafero
abayimbi nno bangi Lady Grace n'abalala basobola okubeera nga batebava mu bulamu n'obwensi kuba bo bayitirivu nnyo ddala. Kuliko ne Master Blaster Teacher. Abayimbi bangi nnyo bwe batyo abayimbi wamu ne famire zaabwe wese basobodde okubeera nga tebalabikako era okusinziira kuba mukuta tusobodde okubeera nga tukubako emmonye kwabadde famire y'omuyimbi Moze Radio basobodde okubeera nga babeerayo, famire y'omuyimbi Harriet Kisache, famire mama wa AK47 ono namanyikiddwa nga Prosima Yanja. Jukira ono y'omu ku bakyala bamaama abatiyirawo abaana baabwe emibiri ate juga yasinga kuzaala abalenzi otamuyirawo mubiri ekyamazima abonaabona. Emu ku nsonga lwaki abalina bamaama baba beesiimi baba balina bullet proof esookera ddala. Mama is the first bullet proof era olaba essasi liyise mu bullet proof obulamu tosigana. Omukama akonkomere akonkakulekeddemu mbeera bulungi weeraba.